Ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno waliwo ekibinja ky'abasiraamu ekyavaayo ne kiraga obutali bumativu eri Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje. Bano beekalakaasa nga bawakanya ekyamubajje okweyongeza ekisanja kya Uganda Muslim Supreme Council. Ng'ensonga emugobya Mubajje kwefuula nti ali waggulu w'amateeka g'obusiraamu Qur'an yagivaako dda. Bano era balabiddwako nga batwala okwemulugunya kwabwe eri sipiika wa Uganda nti osanga ensonga zaabwe gye zinagonjoola obulungi. Aikiriza aveewo bw'aba alobye aida kuvaawo oba ayenda oba tayenda lwaki agigemamu. Kati leero Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje avuddeyo n'abaanukula nti okulondebwa kwe kuli mu ssemateeka w'obusiraamu. Ng'abasiraamu oba abakulembeze bwe mwateekawo okukiikirira abamanyi n'abafuzi ba Supreme Council n'abakulembeze ba Supreme Council, ntegeeza joint session eri mu Majlis Ulama ne executive nga basalawo ne bansaba okugenda mu maaso nga mpeereza ensonga y'obusiraamu oba obukulembeze bw'obusiraamu. Mubajje agamba si ye yabakako okumwongera ekisanja wabula bonna nga tebeetemyemu be baamusaba akomewo. Byonna ebituukiddwako ebyogeddwa bibaddewo na kubeera nti tutambulira wamu mwakkirize omulanga ogw'okwegatta. Ono ng'asinziira ku kuyaayana kw'abasiraamu yeeyamye okutuukiriza ekimusuubirwamu naddala okukulaakulanya obusiraamu. This new kisanja we are going to put more emphasis on the regional centers and district centers. Bino okubyogera abadde asisinkanye ba district kadhi abava mu district z'obusiraamu 42 kw'ossa n'abakulembeze b'abasiraamu abalala okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Wabula bano basinzidde wano ne bategeeza ng'abantu abalabwako nga beekalakaasa bwe batali basiraamu wabula nabo tebamanyi gye baava. Bano abayaaya abatali ba Uganda Muslim Supreme Council tebayinza kusumika mu Council era tebalina kye bateekwa gyogerera. The way I define them, when you look at these people critically, these are self-seekers. Saba wasiwe w'akakiiko kakole okunoonyereza kubanga eggulo natunuulidde abayaaye nga batambula ku street nga bambadde ejjuba ng'eyange nga bambadde amakanzu ng'agange. Bagamba beetegefu okuwagira Mufti mu buli mbeera yonna. Protect us against these self-seekers. We are there to protect you. Naye nga kyenjagala okubategeeza munywere. Be strong. We are there. We shall handle them. Tebaleme kwemulugunya ku bantu abaagala okweddiza ettaka eririko emizikiti mu bitundu gye bava. Era ebitongole ebikusaze nnyo amagezi n'okutwalako amataka gaffe. Se omukadde waffe. Abantu bwe babanga bafuna ebiragiro n'ebiwandiiko okuva mu ofiisi yo balina authority ekyusa ebiwandiiko by'obusiraamu okubiza mu mannya gaabwe. Bino we bijjidde nga abamu ku basiraamu bakyagenda mu maaso n'okuddukira mu kkooti ku nsonga ya Mubajje. Hasfa Nanvuma, agafeeyo ku Spark TV.